Alola ni Mayinja owa Africa teri akola ki ayamba oyo mwamwagala bannaye kata mu ekifo kya Gomba egomba ye waabwe eje bali ne memupi w'egomba yetakola kale kasimu logo mulwadde talina gwaganya Mayinja twalina obuzibu nga buli wakati wa Mary Flavia na Mulindwa ne Mayinja nga tugamba ku Mary Flavia ne na Mulindwa ani gwe tukola ki gwe tuleeta nze naliko ko n'abantu be nga Mary Flavia bagambo ye waffe ngamba ga Mayinja ye waffe bonna sebo ne bagenda Mary Flavia yagenda ebwere eyo simanya kuzaala kati aliyo ne byakwateri ensi tebimanyi naye yali agenda kufuka mbaka parliament Mayinja yandibadde nga amweddira mu bigere n'atutabukako paka nakati tukyebuuza yabaaki ali ati naga okakananga ekifo kya Gomba omulala yakoze yakitutte kati Mayinja bw'amala okuva mu tuli ku bunkenka wensi we mukubira bwakubira bizzeemu wakati awo nga kigambibwa nti agenzeeko wa president gye yatugambye nti era agenze mumubuulira ebiri mu ggwanga era n'akubamu n'akayimba kwaki bizzeemu ebyakulwanya bikoze eki bizzeemu kati atugamba nti yakulosinga okuva ku opposition n'agendako mwenaalemu ate n'avaayo n'akuba kolaki poza ayimba bizzeemu ng'enkofiira eganye mu mutuuka kati wamala okukuba bizzeemu sooka ozzeeyo tuwe kantu k'enkofiira awo jjukira ebiseera ebyo byali tuliyambala ki engule abaana bwe baatandikira ekiboozi nti kasengule yamulegaya byonna bwe byatandikira abakakasa baabulwa engule emutuuka ne bagamba engule yali yamaggwa Jaka banoonya wawo nga tewaaliwo ye ne bamuweeya edi mutwe omwana we yambuuliza fe abazadde oba akazaala kanako tulina okubamaza obukofiira obwo empeere bemuyita buteralabika bwe butyo bonna baali bambadde engule ye bamuwa edi shield kumuziiza mpewo kumuyingira mu kiwanga ngenda gwe ku analysis kati kigambibwa awo era mbu naye kyekimunyiiza ku ngule zonna eziriyo waaki bampendagaya umala omuwe mulagaya babagamba obumu buba bubonero naye temuwulira mubunyooma kano kaali kabonero akakwatwako mu bantu bonna eya Swengere ekutte bulungi eya Mukulu Matovu ekutte bulungi eya Bobi ekutte bulungi eyiye muguddemu alinga yambadde entamu muli omu ampaki alinga akaca ka Vietnam alinga yambadde akatamu kakati wamala okuvaawo ataddayo n'ayimba oluyimba awasaza addeyo azeemu enaalemu akayimba ka muzeeyi naye taito yakakayimba eriki muzeeyi akalulu ani ateekamu kasiprano simanyi ye yennyini kati oluvannyuma lw'okusirikira okumala ebbanga ddene era yakomyewo vidiyo naleka yagikwatira mu nzikiza kale ekirungi ky'Amayinja consistency ye afuba okulaba nga event ebadde eyo opposition bw'agivaako adda ku ya gavumenti kati yazizzaako bw'ogiwulirizaamu ya opposition ky'abantu baaganye but kyekiri munda bino tugenda byogererawo naye kirabika ki ekyamazima muzeeyi yatulabyeko okusinziira ku ngeri ebintu gye birabikamu igwenge gye birabamu olomulabye nnyo mutabani engeri amagye gyagajjayo wadde naye baŋŋambye diversion sibaŋŋambye ne bansongera n'okunsongera nti neremo nti agulombu yawandise lwadde eggulu yagaye mbune omutaani yagambye MK ayingirawo omutabani yamaze okukonfaminga kyokka bagamba nayo diversion kubanga abantu ethics z'amagye zigamba munnamagye avaayo ate n'agamba ali mu picture y'abwa president naye ekikulu ekiriwo abantu kubanga ye yajja n'alekulira because omunnamagye waale tasobola kulekulira naye kiriwo eky'omunda bagezaako okuba diverting okubajja ku ono babayiko gwe babatega. I have seen those things over in sports
oba epicture gy'oyagala okuŋŋamba nti namba 3 bwemba nga muli ba ttiimu yemu bayinza oleeta nga nze simanyi nnyo misinde naye nga gwonsingako kaakati mu kifo kya nze nga kati wemba nga nange ndi competitor mulungi mu kifo ky'okuluubirira ggwe nze bantega mu maaso ne bajja ne bakuteeka ano kati nze obwongo bwange buli ku Saimo yasinga emisinde mu ttiimu ya BBS ne mbeera nga obwongo bwange buli ku ggwe kumbe hafu ayitawo eri era lwagenda bayitako naye nga nze nkubuulyako ekiri ekintu kimu so bisimanya baaganye bikoze bitya it is another project naye nze project nga sinaba ku ssente yaayo teba project anyway kiddeyo eri